what you said. So right now gundi yasoko fuluma ekibaluwa Nambwayo nafuluma ekibaluwa ayagala billion namba Nambwayo obuzibwe muyinako animba tukola ngenda kujjaawo aye mwagondera omwo mwakalubira olugonvu lw'olujegere manyi Nambwayo ze kankole bintu byange fetukolera bantu sinzira wano wakyuse oli wakati nze kati ndiko saidi ya Bina kasanda bye erinnya ly'ettuufu ayina erinnya lya mama wange ate mama yes nze buli muntu ayina erinnya lya mama wange mba supporting kale according to Mwema Muwema and company advocates Nambwayo Mwema omumanyi nange kamukoleke bakola kugwa kamiri bagambi byagwa ani yagambi nti baba byagwa bankubidde simu sawa yona era tambulanga weekwese olimba anti bagambi sawa bakukiba polisi abakulopa bananona bunonyi mama tunasiba kwekyo so according to the letter Jenina wano eva Muwema and company advocates Mrs. Kusingura Tindyebwa and company ndowooza bali under Mwema yes kibakola nawe kibakola company nga bolaba nti nga bolaba vision group kakati wano nga mulimu okiwulira wano dear sir notice of intention to sue for defamation the above refers the above refers wherein we act for Mrs. Robina Moreira Mbabas alias Bina Baibe mama bali amuyita Mbabas Robina kati omukwano gwange guli wa Bina Baibe nkyuse nze kasitansa ng'omuntu ate bwensanga nga omuntu yeddirango osobola n'okundyako ssente zange mama wange mulamba Bina mama wo I'm going to stand behind my marriage kati toyongerayo in your letter your client made unfounded and flippant allegations against our client to wit kati n'agamba 1 around February 2025 on a show with Mrs. Dorina Sasero. Tulinyonyole bunyonyoza abantu tubagamba luzungu lungi. Njagala nkulage nti nasoma bulijjo gamba saasoma. Kwato bisome. Soma mu. Oluzungu lungi. Kale bagamba kibagamba cha. One of statement we twetagira waliwo wano bamugambye our client denies abyegaana. Wano we wali ekinusu kya sinema. Abyegaana. Tabikolangako. Era client Nambwayo bwaba yagala going on no musango we bali ate agenda kusasula Nambwayo Mwema omumanyi Mwema lawyer wa Miss Kigundu ababa advocate akachirumira ainawo abaana bali ebyo takyabitulamu yes ebyo takyabitulamu naye company eri under Mwema it's okay ati bijulira asobola okujja misango gyankoko naawe era Bina Baibe ne Nambwayo misango gyankoko ye no lawyer bamuyita kyokka babafunirayo abayintani be babawa Mwema omumanyi gwe atasobola leka naawe ejja misango gyankoko ali misango gya billioni muri bino by'abaana mu DNA kati bano kyogamba bawereze ekifaananyi ogambe baaki intani Mwema omumanyi leka naawe Mwema omumanyi Mwema tasobola beera mu bintu ebyo anti kampani ye yesuuyi ye beba lawyer booli yes nga bwogamba nti vision group yali ekulibwa Kabushenga naye mulimu abakozi abali wansi wa Kabushenga kati abakozi bebaze Kabushenga tazze naye era kitegeeza kampani yani bano besonyiwe bwesonyiyi kati nono amuweereza intention to sue obazzeemu gundi eri babi oli asobola going ahead because bagamba 5 days bweziggwako nga torespond kakati twakubira Bina luli esimu n'atugamba baloya abange bangamba okwetonda nja kwetonda naye saawa eno abyeganye bweganye yagambye tagenda byogera ate nze kasaba ngambye nti ebbaluwa anti ono yakootinga bubi amanye omusango gwo naguyigiramu webale kati we bayita kampani yani Mwema bampa n'ebigambo mu Luganda namukasa wano Fred n'abawanubu nze wenva wano neŋŋamba nenyimira ku Megatron neŋŋamba namukasa atunulanga embizi y'ebitanga gwe noogera nondoopa oba nompandikira intention to sue ngambitadde mu Luzungu namukasa looks like
mbizi ya bitanga mbambyeganye kuba nabyogera mu Luganda kati kyovola bono kati babayinga time abidina yinzi Nambwayo kati yakozesa bayintani Nambwayo bayakozesa advocate ya Kirindi Nambwayo wachira yasoka seeking advice yani tugamene tumufundira at least council na Lukola tuyina ne bakansa ababeera wali ku gumu waliwo nono council wo wamnuwa ona waliwo no wanufu na teke nkofira mu nsawo ono wamanyo Nambwayo ne Bino ba magezi naye omanya kirungi ekigendo baawo ani ye yanyi yani nange baje bandopemu muya Nambwayo bandopemu muya Nambwayo nawe eyakoze leta ya Nambwayo yetaaga kusibwa na kusuuwira gwengani nze kati ebyo ebipapula mbiruddemu yasamira muri you're not allowed to publish someone's number Bina sobola no bagambe namba bamutisa tisa bagala mutta batekako enamba ya Bina baby tukirizibwa because ekyo ekipapula kigenda public kati ate namba yange eba private negude yasose gobala namba yasose gobala kya Bina kigenda tuyambako nga banna mawulire tubadde tususse ofuna ebipapula yasaba nyingi akawumbi tubadde tususse ofuna ebipapula ebyekyoyonoonero ebyekifa mukoko ebyo onaleeta nolaleeta ategeera n'atategeera bonna baleete kati guno omusango omanye emisango egimu gireeta engeri abannamawulire gye tugenda obbeeramu bakiyita presidency mama kiganye moze nyambako presidency wasoma nnyo naye wayitayo buyisi nedda nkoye bukoye ebigambo bigeza president yes kati kigenda tuyambako kitya kiriwa ekyo president Jeni ayogere bayogera nagata era birende byayogera kale nyonyola alena akola shonya nyonyola ne bambi nakola shonya yasose mutamale gira mbiri wadone tukuba nkowa kati badogamba president bagenda laba nti ebyo ebigundi bigenda kendeera yes kati Nambwayo wali bangamba gundi ezo Bina mulimu bili bangamba gundi ezo sometimes tea nti baba bakikuwa bakukendeze ku bigambo kuba ogenda n'okitunulira botakendeeza bigambo kati kyekino ekya Bina kigenda tuyambako kitya bagenda lekerawo sindika ebipapula byekyoyonoonero badde n'entambi ntambi naŋŋamba nti ebyo ebipapula tabiwagira nange sibiwagira tumukubireko ani ntambi ki emukubire taliyo sirinako minutes omanyi tumukubire ku gundi WhatsApp tumukubire kuba yaŋŋambye ebipapula ebyo tabiwagira nze nange sibira nti tabiwagira ebyokwewawo ebipapula ebyo teba birungi tukubire ku ntambi naye kino ekya Bina kigenda tuyambako ebipapula byekyeyonoonero bigenda kendeera kwata ebipapula by'omuggundu ebyekyeyonoonero Franka jebale kale najebaleka tubadde tulina kye tusaba otuyambemu wano Bina bebe tuli ku Megatron Media tuwe dakiika emu bbiri Bina bebe afulumiza ekipapula ng'ayita mu Mwema and Company Advocates ebipapula nga bisusse kuba yagamba ebigambo teyabyogerako gwe nga analyst kino okyogerako ki ebipapula bisusse naye asabira nga mu mateeka bakuwandiikidde ebbaluwa ekusuubiza oba eyolekera okwagala okutwala mu mbuga obitebye mu mateeka obeera ofunye bannamateeka baba balina okuddamu ebbaluwa eyo mubuwandiike kati ndowooza Bina Baibe n'asalawo naye agende ebbamu emaabo baddemu ebbaluwa ya Nambwayo okubagamba nti bakottokera busa era nga we nakyogera luli nekugamba nti mu bye nayisayisa mu bbaluwa ya Nambwayo kwali kumala biseera kyeyaliko because grounds zaali nnafu abantu abasinga balowooza nti ebintu by'amateeka kiseewoke ne paaka tibya mmere kulya nonte antiru nga basanze abantu abamanyi nab'amateeka ne bagamba litasooka next mile tukimaleyo
era I'm very happy for Bina Baibe kubanga amudayalinze bagende mu kyokero kubanga ebbaluwa ezibadde zisinganga okujja zibadde tetufunanga replies za bbaluwa za kubiri. For example, ebbaluwa eyava mu ggwanga lya America nejja ng'erina gwe yagala okusiba mukwano gwaffe Jenny. Yajja ebumbujja naye gye baagiyirako amazzi tetwalaba gye byaggwera. Tebinnaggwa nno saa yonna bamukimu. Tebasobola ebibeera byaggwa bali banoonya kantu. Ebbaluwa endala gye twalaba eya Bebekulu ne Alex Muhangi twaddamu okuddamu kutegeera byaddako. Endala eyali eyakamoga ne Bina ne Suna Beni nga yali abusimanyi intention to sue nebyo ne bifiira awo kati neeno nayo nejja. Era we nagiramu nakubuulirawo negamba ono byali kali mufolofoto. Show eri wano ku Megatron mwagikola ne Namukasa. Bali mu follow yali folofoto nge endere ewunya amalusu yagala ewunya ekinga tebendere bagifuuwa. Folofoto nti obuzinde babuzinze. Omusota gwa ttente yali bbaluwa ya Nambwayo. Kati eno eyamuwema ekulagirawo nti ebyo byonna byoliko folofoto era oyala bakuwaana nti nno olinamukko ku mbavu tugende wali mu kkooti twambalagane ate ku kositizo akataddeko kositisi za Nambwayo kitegeeza yabagenda n'okusasula balooya baani bagundi babina Baibe. Ogwo musango nange kennyini wadde siyingirangako mu ssomero ly'amateeka wadde nekire kikyalemu naye nguwoza wano agwewoleza online ntambi nga yeyagala n'okuwoza emisango nokwange no yali agwagala tutudde ku kyoto ulira Namukasa muno ogugwe wali ogutuddemu ogwo nabwo nali nsobola kuwuta baira gisindikira nze nga kiggwa ntabiwekoze bintu kubanga mu gwa Nambwayo wabagamba nti ayagala obukadde 10 biliyoni kali kawumbi 7 ndeka naawe bamazima ga kawumbi mukwano si milioni 10 mpozi nga ka bitcoin ayika yasabaza Sudani obaza Kuwait yaliza Zimbabwe obaza Kuwait otwa tugenda misango ng'egyo yasibo nga bagala okusasula sente oyagala okusasula sente esebo olina okuleta proof nti we bakwogerako statement ezo n'oluzinga sente ezo nti damage zakola za biliyoni emu nti walina ddiiro gye bali oluka oli olwawulira ebigambo ebyo byamuyisa bubi nnyo n'akugyamu obwesige ddiiro tewagifuna n'ofiirizibwa sente bwezityo esebo abantu okuyima gye banaayimye bakootinenga sente nabo ze batakwatangako nga baagala ogaggawalira mu situation bayinaayina kyabulabe nnyo so for Bina Baibe wadde sikkiriziganya na bintu by'amabaluwa ebyo nnyo naye at least ye awookinze extra mile ng'ayita mu balawyers be bambalagane n'ono so asetinze president at least empyamuko ku mabaluwa agabadde gajjanga gawandiikibwa abantu ab'enjawulo okwagala okubatiisatiisa n'okubasiba emimwa baluwa bibadde biyinaayina nnyo nga just bagala katairinga abantu kubasiba kuddamu boogerako kubanga ate n'ekirungi ingredient ey'amaanyi nagundi gy'ayina Bina Baibe nti ayina support ey'omuntu yamugamba statement sezo ng'ate ye mwami wa Nambwayo ate nga naye era omwana ayogerwako abeera wuwe kati wabanga ye yamugamba nti si wange onakyogera mu public abeera exonerated naddala waba alina obujulizi ti yakimuwa naye yakimuwa ng'asobola okwipimirirawo emabega we oli aba takyalina kilemu wadde okitegeera ate emisango gya sivo gyonna gyonna kasita kugenda mu kitawuluzi bwekiti aluzi nga yasasula sebo okumalira kooti obudde ebiseera akasule balooya boono n'okumalira buki byonna so Nambwayo trading very very carefully yali amaze okuba nga afuna wiini eyasooka naye ate waliwo ate woyinza okuvunuka amazzi ag'ennyanja ate n'ofa ekitaba kiba kiswaza nnyo Nambwayo abadde asusse kati bamutaddeko ekiti talina jjadda kati so mukwano gwange oyo mwagala nnyo naye olumu entalo zonna teziba za kuwangula kati luno lumulemeredde wabanga yewulira amaanyi ayongereyo ajje
alete ebbaluwa ey'okubiri egamba nti twambalagane lwakuba gundi yemmazeemu amaanyi advocate ye yagize temanyikiddwa ne kati omusajja akuwandikidde babuze namukasa wuno mwema omumanyi omukazi yayima eri n'agamba gwe bamwema obamanyi baloya bahamu naffe kati katugambe Nambwayo bamwema abamanyi wanabalese bano ba intani nga bebamuwolereza Nambwayo bano aba AI banabemusimeya ajja kakasa bamuwema bebani owa Nambwayo emusimeya yamufunira balooya bwekiri ayo bafunye ba oloya si baloya nga bafunye bano yafunye wa ayi kale banji masa tukole tugenda sanga jamu nzengenda ku piki tufunye obutakanya singenda tambulira motoka yo ebigambo byonjogere nane badde bitono tukole ku Megatron koli subscribe nga liking akurama ulle agesigika musibye mutya mugamba mutya inze namukasa ono ye moze tukole so olunaku olwaleero gwanjogerera amanya nze mbadde ngenda givuga kipalaso kimafiya ekijja kijje ayi tunakola mpozo oli ki njagala tumale wane nze ndi ghetto youth newabakubira essimu kati ono ghetto youth yakuba wakajjewa amanya nyongerako lanka naye oli muzibu namukasa Fred nanga wa Nup kati ghetto youth oyina nakala kali koyongerako bagenda kulaba kipalaso tekikyali kimafiya twaza okwera nti mutambula naffe congratulations zigenda eri Sheikh Kiti finally motoka agifunye eyo kusaha gye yasonda yeeyo gye basonda ebambi nsanyukiddeko nnyo bali abakulembeze abalala president yabawa naye ye bantu be bamuwadde that means he's a servant emirimu gyakola bajjagala nino oli gwe mpulidde mbwe number plate nkadde mbu yubijji ne mubuuza ag'ovuga ki oli muganda wa Keisi yasigaza amasaati ga muganda we gayambala ne mubuuza g'ovuga ki takuwulira atambulira ku booda anedda alina akamotoka ndabye gundi atambulira ku booda zino UFG kati emmotoka weba namba nkadde kimulumirawo ati awo nange obuzibu bwange kubanze kyemmanyi abakulembeze abamu President Museveni yabawa emmotoka ne some round ono bantu bamuwadde kati ye fitina ejjirawa oba waliwo yalidde ku ssente tewali timali abannayuganda oba ali ku UBG oba ali ku UAA emmotoka ekikulu bamuwadde emmotoka simple olaba nti akola asiimibwa yasiimibwa ne babadde bamutaddeko amaanyi awo va mu byobufuzi omukulu oli munaddiini nayingira mu byobufuzi neŋŋamba simaina kumanya nga bamutaddeko amaanyi ne mu kumuteekako amaanyi emmotoka bwejjidde okimanyi nti abadde alina omulimu munene n'ogw'okwowozaako era omuntu webadde butambula buli babwe buti nga bantaddeyo bambi bamugulidde emmotoka Sheikh Kiti congratulations era twongera okukakasa abasumba abafaatha ababimaamu gavumenti ne batekugulidde emmotoka fe bannamukasa abakola lejjalejja tusobola okukugulira ekintu ndabye aboogera seeka asabiriza namba seeka asabirizaawa nawe sabiriza ovuga emmotoka olowooza singa ajjamu tatuuka buli wamu wanene beko jamu ku luguudo lw'e Masaka baliyo bameka bagirina emmotoka ati owulidde badda mu byalo naye wali owuliddeko olunaku lwa Mande bwe biti mbu jamu avuga eno kasoto okuva eno mpaka mu Nnyendo nga olowooza lwaki Sheikh Kiti bamusimye bwe bati ayogera ebiruma abantu muntu w'abantu bwe bakuba abantu agenda gamulekerawo okuba abantu tagenda abikkiriza mbw ate mwe musosonkereza poliisi mwe mwakoze bwe muti waliwo aboogera bwe bati akazigo bakasiiga manyi omuntu okwesiga akazigo ngo ava okuzanya wali osameka kapiira newesiga ebizigo ng'oliko ettaka bali kyebakola nero kyebanaddiini bakola ebintu ebyo obeera mu favor of the government ng'enyigiriza abantu embooko zivuga babakola ki gonova n'ogamba naye abantu lumu bajja kuba munnaddiini kyovulaba abantu babawemula ogenda olaba abaana nga bawemula faaza abaali awo yeeyogezayogeza ebigambo eyo omwana ng'aveeni ng'amukuba ekiyimugongo bu amukuba kiddamu amagezi abaana bawemula bafaasa kuba kati embooko eno eyavuga oli tasobola kuvayo kugamba nti nammwe bwe musookereza naye nga waliwo yasookereza ku tewali anyway that's life naye congratulations zigenda eri Sheikh Kiti ayongere okukolera abantu emirimu neetagira nnyo kaaba nnyo
Taina kye yakaaba banedda bamutiisa tiisoba Mose buli muntu nze ne bwe soogera kufa kwange era lugenda tuuka olunaku bantwale waffe ebugerere ne bwe mbasirwogeddeeko adde will come namukasanga ebyange mukama emirimu gyange giwedde bantwale ebugerere mu katimpo we ate tewali agenda sigala ku nsi eno ate eri okufa kumu kuzaalibwa kwe kumu nga tonnafa Nkomoze just lwakuba nti tetumanyi kyova laba nze bwe nali omuto nga bagamba abafu baziike bannaabwe nga simanyi meaning yakyo nga bakati omuntu gwe basiisa agenda ziika atya munne kati bwe nkuze olaba nti wagenda n'omuntu oziika omuntu kati ate ogenze naawe n'oziika oyo yagenda kufa kumu kuzaalibwa kiki osinga okwagala ku sheeki kiti muntu w'abantu sheeku w'abantu ayogera ebiruma abantu sheeki kiti oyo twabeeranga naye kawempe era yasookera mu busomesa bwa ddiini ne primary musomesa mutendeke yavuganga akagaali k'essomero baliyita yali asomesa ya Suna ezo essomero baliyita liryawo yali asomesa Arabiki saba alhaji saba hanun muzibu nnyo ng'avuga akagaali ke awo ng'avuga akagaali ke n'asomesa naye yatandika okubeera nti agira abuulira mpola mukama katonda n'amuyamba mu kwogera kwe n'afunamu ebirungi gundi zeezo zasomesa nungi era tayinza kubeera ng'asomesa n'obeerawo nga n'otayagala kumuwuliriza kuba gundi we yafa muzaata ekyonyumya ani agenda obeera wani ali faama ani ali bowuti ani agenda okubeera nti ayogera ebigambo ebisanyusa abantu sekeshite waali era ayongera okubeera nti era tumwagala nnyo we appreciate services ze Allah ayongera omulungamya ayongera otusomesa nze siri musiraamu naye ebintu bye binyumira naye abesaidi eri anti banyiivu bamugamba abiveemu tosobola sanyusa buli omu tosobola sanyusa buli omu kyovula ne bw'obba omusajja toleka nga nnyiniyo musanyufu kibadde kyetaagisa tosobola sanyusa buli omu bwabako bonna abasajja bakutawaana nga banyiivu bagamba mbuki live my man and then your reply is nze nga nali muvuddeko atuuka n'antama butami ne muleka amala kutama n'omumuddiza naye waba tannakutama bwe mumisi nga ate sobola omuno nayo era nze buli alina ex wange teweeyibaala omuzimu gw'emmamba gunninnya ne munona nojjukira be yakkolanga nenzijjukira ne ngamba kano n'ebisigalidde ebyange oba walekayo kiddala ebisigalidde tekuba kutawaanya omusajja oba omutadde mute tolemezaamu bwe mba nkutadde nempulira bwe ntuuka eno nempulira ng'ensenyi ze nali nkufunamu bingi nga nzira nga nzira ogenda beera lutaakome awerekera taamale kati lutaakome ne taamale ekyo nekitambula tota naye kambuuze omusajja nga si wuwo kiba tekikuluma oyinza osanga nti omusajja akwagadde yayinayo omukazi bayina abaana n'otandika okubeera nti wenyigiriza ekisooka nze sisobola kwagala musajja nga alina omukazi ate bagamba abajja musuulawo ebirungo byolina birala nnyo sisaa kudeetinga musajja nga alina omukazi asooka kulekawo omukazi najja ewange nawa bayina abaana ate abaana mbagazaaki bali baba baana bange kati omusajja wakwana nga alina omukazi lwaki oba tomuleka nomugaa alina omukazi nze omusajja alina omukazi sisobola mwagala kati ate bano abakayana awo oba mumugjeeko omusajja amalawo relationship nagamba nkukyaye nadde ewo kati ne balemererwa manye abakazi tulemererwa okuacceptinga ne tumuvinga on oli bamukyawa omusajja nakwana namukasa ate natandika otawanya namukasa okumuvinga on si kyangu memories kyangu gwe nga tewamuvinga kyangu benali nabo benkyali nabo naye gwe nga walwawo oli omukadde we gwenkyali naye nga wankubiranga amasimu ng'okaaba nedda byo bibaawo mu relationship kati wali okaabira but a time comes ne weeyagala nnyo nze buli kasita bwe ndaba omuntu nga nkola ebintu tuuka ne neeyagala ennyo kasita neeyagala ennyo gwe mba nkumaze kati tuuka ne weeyagala nnyo oli n'omuleka nempitamu nebasiriki mpozi oli mubaya iye mubaya sana mubaya mwenyewe Mana kubye dasiriki nga negendedde dda mukasa wantabo naye nze nemba mukazi omusajja nemutegeera nti mufumbo ntamuti tota olemezaamu tota ate akwata empola atuuka wala nze bingi byempiseemu naye nkyaliwo kawonawo bingi byempiseemu kulikayo
navaayo nakubira essimu ne ngamba nagamba naye gwe wankubira omanyi nali sobola nakuba livansi nga mmaze otteekayo omutwe bwenti mu kikuba ekyambuka ng'olina funa akulagirira ate nga alina kuva ku mukono kuva ku muno okusaba nagamba omanyi naye nze nategeera mukasa kulya mukasa ki kyotalyanga kumbula mbwensi nedda kulya aleetireka njogere ate nalyayo ki bakulemesa kulya era ekyasinga okulumba si kukuba tewalya nkugambye yankubira essimu kale nengedde ennyama enjokye nebanemesa ennyama aliyanisikiri nebanemesa ennyama enjokye yakuba essimu namugamba owonye okukuba nebanemesa ennyama enjokye juyisi sofira buti yakutikkirako nedda olaba muze nze singa nategeera baitha wera singa Don Chris yangamba wagenda bali alien screen nali singenda tagana na kufuga mafuta gange kawunde enywa nnyo nina information nti ate nambeemu tata wa chicken ate bamunoonya omukuba katulinde naye ng'ebintu by'okuba abantu tebiriye kati tata ye baagala mukubira gundi tata w'omwana baagala mukubira mbuna yajjonkera nenewuunya mbu buli anayogera ku muntu bagenda mukuba mpaka ddi nego singa omanyi abantu abakafa abagwedde ku mukulembeze w'eggwanga ne bakuba amasasi nati nze obuzibu bwe mbusanga tetunafuna vidiyo nga mukulu bamucekingamu kuba nalabye ne Don Chris ng'ayogera nti ate ono mudogo yanoonya chicken amwetondere gundi yanoonya ngomaze okunkuba onetondere sorry leka naawe kati bw'oba onkubye ekikonde ekinzisa tofudde nze abo bantu nabalaba baali banneepima mbagala kunkuba wabatebuka otya nze bwe natuuka bwenti nempikubira Sophie era twali tuwuliziganya ne Sophie jukira nali sitegeerawo nabula nobula nentuuka eri ku voice mall nangamba wayiseewo dda komaweene ekitende so bwe natuuka ne mugamba Sophie nze ndabye ekimotoka kya fangoni nangamba kituufu gyali ne mugamba kaŋŋende waffe kati nga byegambye tobigendeddeeko oli yali ankubira nnyo olwedde nga nawe obiŋŋambye nga okutya kuli mirundi ebi kati ko Sophie bwe yangamba kituufu gyali ne mugamba kaŋŋende nangamba bagenda kukuuma nayingira ne banfunira nkuuma ntuuka ntuula nga batandika okwekuba obwama waliwo omuvubuka oyo oba yaani yali ayambadde t-shirt ya white ne jean ya bulu nyimpi baye Ibula Kabadia kyakole fujjo yali ayambadde t-shirt njeru ne jean ya bulu so kati ne batandika okwekuba obwama omukulu nze kye nawulirako omukulu yatuuka nga agamba nze ngende oba yagende nengamba Sophie attention teyeetagisa nze kaŋŋende nali siri emusi nti bwenvaawo omukolo tegukola oba nali sinzi nnyini kampani ne mugamba nze kankole ki kaŋŋende Sophie nanga gwe beeraawo nze bagenda kukuma tebagenda kukuba tutuuka nga budde bugende wayitawaawe budde nga waliwo omusajja ajja ampa ebyokunywa ne mugamba nze sinywa mwenge kuba nali mpulira Maria kyabyogera musimaka mojito simateramu simanya akabisi kangi biki nga mwenge ne mugamba nze sinywa mwenge nangamba si mwenge juice ne mugamba ne bwaba juice nze sinywa kyakunywa nga sinze nkyesumululidde pozi ng'omuntu mumanyi nnyo tibinywa myakwano gyange kyalo omukyanywako nenywa kyonywa nenkinywa ntambye bakasuku ekyo kyonsobola ne mugamba saagala yateekawo embeera biki ne mugamba saagala omusajja mugamba omukazi agandi tayagala ng'ate ateekawo embeera nti ninonya juice nga toyagala kunywa juice nze mmoze sinywa nze omumanyi nze abantu besimanyi sinywawo kyakunywa ne mugamba mpozi nga nze nkyesumuludde era Sophie ne mugamba bandeetera amazzi cupa y'amazzi yava nabweru ya Rwenzori genanywa naye nga obwama buyitiŋŋana mbu omukulu ye ng'agamba namukasa afulume oba nze ŋŋende ne bamukakkanyaawo bakalukasita naye nga naawe bireke biki mbeera neetandika okudda mu nteeko omukolo gutandika enda okulaba mukulu bakuba chiiki asita bakuba chicken bakuba enkoko mama nenkwata ensawo yange fendi yange najigula bbeeyi $3 nenjisa wano ngani ajigula dola yange $3 fendi bag gamba bajingulira anti gamba bajingulira ekintu kyokola yajingulira mumanyi anamba simumanyi omumanyi njagala waliyo ngajigula anti labanze kyenjagala osiima omuntu akoledde ekintu ani gwe nsiima kati gosobola okagula baga ya bisatu $3 sede nyingi kuze naawe nze nkimanyi nyingi kakadde kamu nezigwamu anenda siima omuntu akoledde ekintu gwokwate $3 akakadde kamu nezigwamu ekyo kijja otoddamu nokyogera wano it should be the last time okusiriwaza abantu
akadde kamu nga ne mitwalo 10 nga ginnuma nosimba amanyombo bukadde bugundi nini sawe ya tosobola jegulira anti njagala osimba bagamba dola 3 era kadi ne bagiteka ne bagiteka sigula sharika naawe mutagulinde ensawo yotandika doko muvuvu bambo wagigula kale nenkwata ensawo gye wangulira gye bagulira ati okakasomanye ya bagigula na South Africa lo wagenda era nakulaba ngo imiridde ng'ogugikutte boto ku kibumbe kya gundi najigula mu fendi bag anti bagigulira bonatereza nga tongerayo tetugenda kwongerayo nga tereza tugende maaso gomanyi obimanyi kati nakwata ensawo ye bali bagenda mukuba nakwata ensawo ye fendi gye bamugulira kati tugende maaso munaye ngamba ono omuvubuka yali ankume omusirikale gwe bali bakuwadde ne mugamba soko mpishi bali bafane ono yali talina bodyguard yabagetisha ne mugamba mpitira bali abasirikale babiri nze nga nalabye edda omanyi ffe ba ghetto youth tubalembera ngafanda janga mugamba wano bagenda kunkuba kigambo wakijiye wanga kigenda tutte ghetto youth ghetto youth tebamukuba naawe byanawe ya naye byana bigire byana biwaga yokanne kyasinga okugamba bagenda kukwata na mukaso few moment later bateka on ghetto youth ara ilizo kukola mwaka mundi ghetto youth ngomezi amasha bagenda kukola nsendi ghetto youth batu wakunkuba kati oloziti abankubye bankubye olugovayo arimba mama abana bange mama we nalunaku olumuwendisanga omuntu akola ebintu ebingenda musiba omwana abeera waka omwana abikola abeera waka ng'atudde okimanyi nti bwali tebunnakyangu omukulu yakubye dde engoma mbo bankubye n'abaana abo by the way that's bad Fulufiga mukambwe kyakoze alien sikini ne mudogo ndi mudogo ye mubi yakuba abantu mubita kuba zakasizo okunyumira kambizi mumama yali atunda gundi ngolobe mbali bagende batunda embizi eruwe ne fulufiga olumu kyayogerako kituufo bakuba abantu naye ze akantu by the way police ke ino take into consideration akantu akonze nakafaddeko nnyo ayina erinnya lya sister lyayogedde n'ayogera n'eddwaliro ly'ensambya so the police should follow up kuba agambe bali bamanyi ekyatta omwana ekituufu ate nga n'ebibuuzo by'omwana ekyamuta ekituufu bikyalagayo ebeeko asobola tuyambako tutandikirawo anti naye tutandikirawo nga twagambe shalom bamukwate nga ebadde batezi bamukwate ku byenfa ate ne fulufiga bamukwate bamuteeko statement wano wetuli abantu bagenda kukola emisango abagikoze ate befuule gyefuulira abalala abatagikoze n'abataaliyo naye nze by the way today nina engeri gye njagaddemu fulufiga submission ye toyinza butamwagala bagala kunkuba naye moze ebintu badde baagala kukubira ki ate ninakola ki bagamba obavuma mbavumira wa bwengamba nti aliensiki ntamanyi kuyimba mba muvumye nina gwe nabadde naye naŋŋamba gosilo amanyi nina gwe nabadde naye nga bwe yayimbira kwani ku mukolo ate buli gumwaguga nga bwe yayimbira ani mpaya akayimba ke gwe mpa omuyimbi mpaya akayimba ke kamu 225 kamu gwe yakomadde okuyimba ani nina abayimbi bangi bakomadde okuyimba gwe nkugambye mpaya akayimba ke 225 zaziyimba g'oteeka ku nninga leka nawe nze togenda kunteeka ku nninga naawe muyimbi bafaani b'ekisaasi leka naawe muyimbi gwe nodda ku munno omaye okuyingira studio ayina akayimba ka birthday n'abaana be ngajjukidde akabafide n'abaana be katya baagaliza myaka gye mufunye gy'amakulu nkamanyi kalungi naswan nasija wallahi nga siri mu kwekoza sikamanyi seriously mwekali awo kwekali ne ku channel yi sikamanyi naye omusajja naye mumujjonkera most beating someone is not the way forward kati anti yewe abatasobola kuvuma ngalasa kuvuma oba nakumwogerako most gana amawulire the moment you come into public no ninagwe nabadde naye nagwe nabadde nangamba omuntu oba tomwagala tumwogerako muleke kuba naye takwogerako muleke kati ate nze manyi omulimu gwange kwogera ku bantu ndi muki I'm a journalist I act as a watchdog to the society kati bwe ngamba nti bino ebyono sigenda bikola ndeete byeno byokka then that means ye yagambye obikole
buli gulire eribawo tulina dukola. We have to give service to the public. Gotuuka ku conclusion nga bukyali tamanyi kuyimba olowooza talinayo bamunyumirwa. Kati gonyumira ennyimba z'akadongo kamu era embeera mu mmotoka yo nkugamba jjako nze tompuliriza bintu ebyo. Naye seba tawooza wayi luno lubeesabeesa nvuga paka wakanga mpuliriza lumu. Naye nze embeera ku nnyimba zange endala. Kati oba toyagala aliye. Abamwagala leka baba muwogerako bagamba wayi Rasta tuyimbireyo akalala. Oshegedde. Naye kati ye bambi omusajja mumwogerera kubanza kyesikkaanya nakyo. Abo abaana bakuba abantu. Yabalagira nze okunkuba yali nkugambye yakola order. Yayogera baga mise naliwo nalaba. Inve ku pato ba yave ku pato. Kati abayise yenga ali ku kiki. Nga bimusobedde bwa mukakanya. Nga mukakanya lwaki? Akakane. Yandi mulese nakuba. Ne yandi mulese n'agenda. Sinakuba. Nedda kambuze. Dadi Chris ali skidi yali amuwoya washi. Yali agenda kwongera luzungu. Ali skidi yali agatako kikupa. Yali agenda kwongera koki. Yatugulira ebyokunywa. Yali akola ki? Company yajigula. Gowali yongera koki. Inze ngeta publicity. Ewani. Nenda jogera Ewani. Siri mukwogera ku Skype-ins. Tojogera ko. Tojogera ko labwe. Nemwe nkwata nentaginga butagizi Skype-ins towards and travel. Omba njogeddeko. Kati yajogeddeko. Nawe ulira otanga muri mu embibe mutinga tewali asokera asikasika munne tekikunyumira. Nso omuntu bw'atansi atenze namukasa sirina. Kuba kati nso obuzibu bokabwe nnina. Kuba alinski naye bambi aba n'ensongazi. Naga nti kati nga wogambe labayo agenda kufango ne funa asira kyembagaza sina nze sagala kantu obo yagaga nakantu kenyini nkekolera ayike yagagenda funa kantu kati nze ndi munamuli mbere objective so kuva kati yogamba nze ndi muki pala passe paparazi uli paparazi mawulire ga wasomerawo mawulire nasoma mawulire nasomera ku mukati omukulu no yangambye mbikubuuza ani omukulu kana agenda kunda bakipala nzisa omukulu ayagala kunzigula ko mukulu mwali interview je tukoze akasembayo kajembambi Shalom amuyingidde tokumutya ita kuyingira nga tusaga nena ita ina tubeera abadde akibale mbu yakulabira ku news akubya nnyo takoze soft okashema mu tajize tonyiza omukulu naye ampaayo kaki newe munyiza ampaayo kaki Sirianga ko wadde no aga sagala genda kasese mayo mwezi nga nesimu teziriko omuntu gwensinga okwagala mu bantu njagala nnyo oli omukadde akiryangulireyo ku mmere naye ono mugumu alina nno n'omulala bamuyitaani wankima mwani ali awo mwerabidde toginywanya bintu naabwe gwe bamanya yeddira kyoyo wabulookinga nakubira ku simu endala oyo bannanga omusajja yali mu ffere tulinda nzijukira yidi kaleko nali nzijukira yali yidi omusajja yatugamba omusajja yali muyayi yali mukulu n'atugamba kati ndo kankubuulire si muyayi kati kankubuulire kubonani asinga obuyayi oli owe tonnyumiza musajja yasinga obuyayi yasinga n'obukulu nedda ono mukulu mukadanyirira ono just teyefaako leka naawe nze natamu abasajja abakulu abalimba teyefaako oli akuba ne gym lwakuba emyaka tali muntu akola gym nga teyefaako taliyo sebalina ne scrub na scrubbing ebirevu alemesigaza butututu abange na scrubbing ankanyanya oli bannange kamujukira erinnya omusajja twalina Nuruddin naye ndikubira ono yali kubira neriŋŋamba omanyi nkuba oluseke lwange ngenda kuteeka kakasente nagamba nolino toninjiwulira omuntu anaakuwa naye bannange ennaku zino gayi muyayi teyateekako wadde n'olwatano ate nekijja kyali kijja kimanyi waliwo no gwewadde enamba yakubira hello yes hello ani ono anti bwendo sirina mpisa namukasa bannange nkwagala nnyo njagala kulaba ne mugambe enamba yoga ya plus 44 oli luminati ogenda kulaba kuti wefuna atategeera mundi mu Kampala njagala kulaba ne mugamba wandeeteddeyo ki nangamba just kinguddeko ne mugamba onaafuna kyondeeterayo nga kya bbeeyi nkubira naye basooka perfume abo ani gwe baleetera perfume ezasabula obulago ate teweekubanga perfume ze UK gye wandeetera liyewa mama si yali akujjako ensowera wekijjawa
yo UK yo mukadi jaja mwami oba tegira nedda tegenda na weather yawa bampa gundi refreshing chiyumba boba zusura dibateke byononesa abantu ngazisembere expired date abantu ba UK yagenda omuntu ateka mu abantu ba UK ndoza abasinga bakondo kuba ye buli bajja wano perfume anti balonda na nonde nedda naye bambita nedda balonda nonde neterisente waliwo perfume mbunga zisemberedde expired date bazifulumya store bayina babanga gundi ziba bazita Black Friday ebyala isiraisebe tebazitunda nazitunda kati banene abajja Uganda akiyingira mu kishop nabitwala nga bakateyamba we batwala nateka muti gambo biri wano naye nga nkubiriza abakazi abali eyo mwenna omusajja nagadda tuli mu ddakiika mmeka awo nve wano sigenda kukola nnyo show erengeza bantu bali bantu bo ayavaayo naŋŋamba nafunye omusajja nemugamba bafunye sajja byankola byokka nemugamba ebyakkola zobanyi mbala abasajja mbabanyi mbwanva emabega bwati nankwata bwati nempulira essanyu wayita eddakiika ntono yavuma omusajja namugira bwati nga luli yamuyita obanga bebi kati nga muyita linnya naye kino ekisajja kimpita emmere kino ekisajja kimpita emmere naye namukasa nembuuze tukoleyo omuntu w'abantu ombuuze gyenvudde wange tumukolemu eddakiika entonotono kati awo ku basajja boofunye ku kyeyo leero tukole episode ya UK tubawo eddakiika 5 owe UK olwo ntandise abali ku mukutu gwa Megaton Media anti obeerayo serious sokoterere jaka akantu kano okasolere oteredde anti batula bwe batinga abalina ebizibu kati nze abuuza mba ntya boti nze mbanga alina ebizibu ebingi neneesulika n'ensi ate omuntu w'abantu oba n'ebizibu owo wabizibu owange wabizibu nnyo watobeza ekikadde naye nga obuzibu obugyewa kuba eyoke kubeeyuki kale abalungi abatambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media olunaku olwaleero tuli ne Madamu Namukasa era nga programu ngayo mugimanyi abeera muntu w'abantu omuntu ebintu byayiseemu kuga ntubanga tubitematema nabanga atubuulira bulamu bwe mazima geeyogerera ati nakakopa kusimba kwani nalugwa yakola bwati gano mazima geeyogerera kakati Namukasa buza ku bantu mbabuuzaako abatulaba naye buli alina essuubi ly'okwagala omusajja w'e Bungereza maama awo tetunatuukawo sooka obuze ku bantu obusungu gwolina bungi naye siba bubi musajja nanimba nti alina kalina n'ennyumba era apartment maama sooka obuze ku bantu abatulaba mbabuuzaako nze Namukasa eyaferebwa omusajja we yoyo Namukasa leero azze mukambwe nnyo naye simanyi oba she tunagimalako maama tujja gimala tukaaba njagala obeere mugumu mbeera board yogera ekikuluma naye saagala otugudde otatanye manya g'abantu toyogera linnya lya muntu era sheeno bino ebigambo ebyogerebwa bya muntu sekinoomu maama wayisiba otya nga nfuna omusajja muzeeyi yamunfunira kikadde kiri Bungereza muzeeki mboze mukwano gwange ono kikadde kiri eyo Bungereza nga kinimba nti kisawo gira ng'otulako mu kamera maama kivuga traka ekisajja kyali kivuga traka nga wekikuweereza sente nyingi kikuweereza emitwalo 10 nga kuweereza 10 olwo nga mulindo zigabako nako ne moze ate nga buli wazikusindikira abayagala siba ku ssimu lunaku lulambi tateekako nazijjako tateekako ate buli ssaawa bw'omusaba sente ng'ofunye ekizibu sendi bweba dawuni nga walaba ngatuuka nanimba nti alina amaka nemanya agudde ku bijodolo agamba nti alina amaka amaka gaaliyo tegaaliyo nayombera gabwereere okigwamu otya waliwo eyaŋŋamba nti n'amaka g'oyombera agakuleeza ebica omukulu wano we nakulabanga nga oyagala kuva wammu akodemakeeri ampeyo siluumu nga bwendowooza wali toyagala kuba bintu bya musajja njagala genda mu estate naye nga estate ezimba kati olwo gakugwa mu matu nti estate sizize kasita namanya ekyo nemmanya ndi ku mukadde alimba yali akusiba akatambaala kennyini kaakati wano we walinyiranga ennyonyi n'ogendayo kyo kyali kitya nabiwulirako n'ennyonyi yali tasobola gisasula twagisasulanga babiri seneze mozeze yakuwanga n'ogattagatta naninyise ennyonyi y'abakadamu kaakati omanyi wano mazima mmere kuva Kampala mpaka we natuuka naye nga yasooka okulinyisa ku nnyonyi nedda bambi wagirinnya wa ya ero nalinnya eya Zanzibar
Zanzibar yasooka kundi yasangiye Zanzibar yasooka wali ogenza kola ki nali ngenza ku trip ne mukwano gwange Elaine okay so kakati awo tukyagenda maaso tuli ku mukutu gwa Megatron Media olwo weeyongeddeyo mugenze naye gye yakutwala kyali kitya amazima geeyogerera yalya teyalya teyasobola yali munafu ndowooza tukome wano tambula ne banaffe aba Victoria University program ebadde kyannaku omukyala ayitambuzibwa amaanyi era tujja mu episode buli yali amwagaddeko weesibye bobu saawa yonna etulika naawe amwagala saawa yonna simanyi ogenda mukola naye tujja kuleeta mu kanyomero kano nga mwekyaye kuba kati nze ng'eyaliwo ng'avuma omusajja avuma n'amukola bw'ati omusajja yaŋŋamba omwana anvumye nempuliranga n'omutima guvaamu si yali omukulu naye wavuma omusajja kulesha bwe zimulinnya nomanyi yali musiru ng'omuvuma n'ofuna ne weewole n'ofuna ne kwasa yenna n'omugulamu eddakiika ezimuvuma ozali ategeera yalina ebyuma mu mutwe nga tategeera abakazi b'emmamba bavuma yamuvuma n'atuuya namuga ate n'enkya ntandikiraawo bannaye navuma embwa sebo nanfera nga bwalina apartmentnemoze wali tomba ndabula mbone n'apartment simanyamu akulite naye andetera laptop ampa laptop zine eri etakola mwiraba